tulina otuukiriza mu Kristo. Nti twagala nnyo okusoma ennyiriri ezitufavouringa. Ne tulekawo ennyiriri nga nazo simbi gye tuli naye nga zitwagala kumanya bizirimu. Nga zitutereeza. Mbikulira Matayo 10:28. Eyogera nti mujje gye ndi mmwe n'abakooye era abazitoowereddwa. Matayo? Matthew chapter 11 verse 28. Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you. And learn from me. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart. You'll find rest, and you'll find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Kubanga ekikoligo kyange kyangu era ekikoligo kyange kisoboka. Kakati omuntu ayagala bamutikkule n'ate tamanya nti alina stage gy'ayingiddemu ng'alina obuvunaanyizibwa bw'alina otuukiriza. Kubanga kino ekyokufuuka ekitonde ekijja ogenda kugaana ennyonta yasigala okufuga. Yes. Naye ejja kusigalawo akaseera katono. Bweriraba nga togifaako sitaani nga atwala ebintu bye. Ojja kusigala ng'olina ennyonta y'obwenzi. Nsikiriza mu basumba bagamba nti abalokose nga tebanafumbirwa era nga tebanabakuwasa kaba basabire abasajja babeere nga tebalina maanyi ga kisajja n'abakazi babeere nga tebalina feeling. Birikomawo nga batuusa okufumbiriganwa. Sikiriziganya nabo. Kubanga olwo ono tunaategera tutya nti ddala onywedde? Kubanga okunywera kwetika kikoligo kya Mukama waffe Yesu akugambye kyangu. Kati wano mu Bible study twagala tutaanulula ekigere tweyongereko mu maaso okuva ku mujjejje ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Tweyongereyo mu maaso nti kaakati kiringa bwe nkibaggyeko mu kitule kino mwetika ekikoligo kyange. Ebimu ku byogenda okukkiriza kwe kuba nti olwana n'ekyobadde olimu. Ne rejection yennyini. Ekyo olina okikkiriza. Kubanga bw'obadde onywa nabo be mubadde mu kuba nabo endongo bagenda kwebuuza obusiru gye wabujja okulokoka. Nga Yesu bw'agaanibwa abatamutegeera naawe bw'omala omufuna tolowooza nti bonna bagenda kukwagala. Bagenda kukugaana era waliwo n'emirimu gy'osobola okufiirwa olw'okubanga omukkiriza. So ekibuuzo ne kiba nti okkiriza okugaanibwa ensi okkirizibwe Kristo. Kaakati nze ate ekibuuzo kyennyinaawo okkiriza okubajjibwa otereezebwe. Kubanga bwe tuba n'omwango nga guli kurukedimu bulina ebikufukufu bw'oba oyagala omwango ogwo gutereere oleeta landa. Kaakati landa bulweyitako bweti omuti gutereera ne kuliko ebivaako ate bigendera mu bulumi ne bwe bimala okuvaako ne bakubako kavanish tewali amanyana kumanya nti ogwo omwango gwali gulina ekizibu ekyali kigubaddeko. Kati bwe batutikkulako emigugu, this is the truth, nothing but the truth. We have to be molded. Remolded. Kubanga bwe tugenda eno sitaani alina by'atukyusa. Atukyusa okuva eri gye twatandikira ku Adamu. Nti Katonda alina bwe yatuleeta, we were perfect. Sitaani ekibi bwe kyajja ne tukyuka. Kati bwe tudde ewa Mukama turemoldinga n'atubumba bujja n'atuzzaawo. Kati okututereezaawo. Oyinza n'okusulamu enjala ebbanga eriwera. Musumba ekyo nali nkirabyeko.